Kyekino kyembaga nti bane bakadama twayika Windows. Kakati gwe Fibi otubikira mwana wa mukama wa afudde omukwede ne live ku Facebook tukoye tutya. Niba ne mugule Windows. Wana abana Uganda bafencha ne gulo twali gwali kwedde ka video. Banoonya abana enchane gutwali kwedde ka video n'amazigo okaaba. Tugenda kuziika tumanyinga na Uganda munaffe oba badde kadama gotubikira nambe muna amagezi okoze live namba nti okababira mwana wa mukama uko ne banashi oba bikire bibasiwaza busiriwaza kati gwe mbo okoze video live namba mwana mukama wanga Afrika katujje tuziike katujje ne you people some of you twandibadde tubasosola naye olwa Katonda bwensinza eyateekawo etteeka eryo nga nina oddigondera. Ensonga za Fibi zirinnye wansi ne waggulu. Fibi yavuddeyo n'akola live ng'akaaba ng'olwa mwana wa mukama we okufa. Kino kijja Bannayuganda bangi nnyo mu mbeera abasinga ndaba mukola video nga mulimu kumuvuma ku kintu kye yakoze. Naye Bannayuganda munaakomya ddi emitima emibi? Lwaki muyina emitima emibi? Gye munaakomya okuba n'emitima emibi tetugenda kulekerawo oggwa mu bizibu, tugenda bba n'ebizibu. Omanyi kye kitegeeza okufiirwako omuntu gw'osula naye mu nnyumba, gw'ofumbira emmere, gw'ogololera engoye, gw'oliisa emmere, gw'ofaako, gw'ozannya naye wakera kumacha n'alambala n'afa. Ngate mukimanyi effe abajja obuzza okukola naddala ng'okola mu baana omwana ng'oyo n'afa ekikutukira bwe kityo omusango gusobola okubeera ku gwe omuntu mu musaasire naye atya. Kati kye mugamba nti buli Munnayuganda anaafa Fibi ayina kuvaayo kukaaba? Ate mu abasinga omukolera video abamuvuma sibalabangako nga mupostinze Omunnayuganda eyeetaaga obuyambi. Naye ku mikutu gya Fibi gyonna giriko Abannayuganda abali mu kubonaabona, abali mu kukaaba, abeetaaga obuyambi ate nga zitambula n'okuta ni Bannayuganda munsobera mwena muvudde abasinga muvuma Fibi simanyi akabidde ku live Omwarabu yafudde mwena muyomba ani yabagamba ebiyumba bye mukola mu ne Fibi byakolamu ani yabagamba Abawarabu bafaanagana emitima ani yakibagamba bannange Fibi omuntu afudde babadde babeera bonna omanyi otyo baba muyisa bulungi ewaka lwaki Fibi babadde postinga video nga alina ebisaso lwaki mbadde muzireki nga lwaki mbadde temuzivumirira Abawarabu bonna tebafaanagana mitima. Ye mbanga mwako wa Abawarabu lwaki ku Entebbe airport tekaliranga mukimanya Abawarabu babiri lwaki buli lunaku Abawarabu bava Uganda nga baje Abawarabu okukola. Nze Bannayuganda mwansobera sibategeera yadde Abawarabu banjawulo mulimu abalungi n'ababi. Abawarabu kituufu bajjamu abaana b'abendi ensigo tukivumirira tozikiza muliro na muliro bannange tubeereko feya. Tutegeera Omwarabu bwe yagenda Uganda mu kwanjula ku omwana wa nani simanyi ono muwala Omunyankole lwaki temwakivumirira? Abawarabu tebafaanagana mitima mbwa bavumirira Fibi ekikolwa kye yakoze okabira ku live mbwa akabira Omwarabu naye munaakola mutya nze siri ku saidi yammwe muli wano mweyogeza Omwarabu yateeka emmere ku swani yammwe mwenna future plans zammwe ziri ku Muwarabu njagala nkole eno contract nzizeeko eno nzimba akayumba kange nkole bwenti oyagala kolera abantu n'ekirala bannange tetufaanagana mitima. Waliwo omuntu ng'alina omutima omunafu ye ne bw'alaba nga basala enkoko kimukaabya osanga Fibi talaba nk'omuntu afudde mu family okitegeera alabye omuntu gw'abadde amanyi bamugambye ku makya omuntu yafudde. Nze abantu munsobera Abawarabu babi nange nkimanyi babi naye si buli muntu family omuntu gy'alimu bantu babi abantu abamu balungi bannange nze mugenda ne munsobera nene mo bategera muli wano mukola passport process mukola abasista bamwe ba brother bamwe bajje bakole mu Buwarabu ni muli wano toyina kaba toyina kola ki Abawarabu bayina ebibi bakola bingi naye si bonna. Fibi buli lunaku abagamba njagala omwana addako bw'anajja mwene ennyumba ajja kuba yasiimye ajja kuba afunye